abatulaba abalaba Bukedde TV mbebaziza nnyo okugobereranga emboozi z'omukenkufu buli lwa Sunday. Mwebale kubeerako, mwebale kulaba, mwebale kuyiga. Gwe yakasoose okutwegattako kugamba ntya tusubiddwa bingi nnyo. Naye ng'engeri gyekiri nti tuli ku mikutu gino mugattabantu. Waliwo gwa YouTube. Osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu Prof Bioresearch oba emboozi z'omukenkufu nga bw'okiraba ku screen wansi. N'ofuna programu zonna z'osubiddwa zirimu okuyiga. Era naawe abadde atugoberera nga watwegattako nga tutuuse ku City Square n'obuukira ekintu, naawe osobola ogendayo n'olaba eri gye tuvudde Luweero yonna mu ttanuulu ne tutuuka paka we tutuuse ate nga tukyeyongerayo. Naye nga nkugamba ntya weebale kulaba, nza kubuuzaako era gw'oli mu kulaba kati siri mulala, nze omukenkufu Julius Nyanzi okuva mu Prof Bioresearch. Prof Bioresearch tuli ku Equatorial Mall, ekisenge kiba 152 we tusinziira okubaweereza. Ebintu bingi nnyo bye tukola, mulimu amamera, bizinesi y'amamere yegaggawaziza abantu bakola ssente. Bwe mulimu twaha twakakakayire, mulimu doyidoyi, abantu beekolera amamera gaabwe. Ebintu by'ensi eno twabyesonyiwa, tuli mu kwekulaakulanya. Bw'oba gwe toli ku mulamwa gwa kulaakulana, duka za mbiro. Mwabazze batugoberera, tulina enkola ey'okuddiza abantu okubayamba okubakulaakulanya. Era ne wiiki ewedde twali awo okusharing ensambya. Sharing ensambya, tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abasiraamu. Abakwano baffe abasiraamu, assalaamu alaikum. Ntera okubaayo n'emisomo bambi negezaako okubasitula. Era guno mulundi gwakubiri mu mwaka oguwedde era twali awo okusharing ensambya, beegeriza okukolera awafunda n'okwekulaakulanya. N'omulundi guno twabasomesezza okukola amamera ge mwalaba ku Sunday ewedde. Twasoma n'obunyenyenkule. Obunyenyenkule abantu tebakimanyi nti obunyenyenkule bakolamu obuugi. Obunyenyenkule osobola obuliisa enkoko ne zigejja. Obunyenyenkule osobola obuwa buno bumagulu mampi. Osobola okuzuwa obuwa ente ezo bujjudde protein ne bano abaana abakonziba. Mu Europe kati obunyenyenkule bwe bakozesanga obuugi, nga bwe mulaba soya wano abaana bwe banywa obuugi bwa soya. Obunyenyenkule nabwo bwe buli. Kati ebyo byonna twayiga okubulunda, abantu ne basanyuka. Era mu mbeera y'emu Prof Bioresearch mu mutima gwaffe omugabi twawa omanyi February tutegeka emisomo egyo tutera okuddiza abantu. N'omulundi guno twawaayo ekyuma. Ebyuma omanyi kati bw'oba oyagala banno beegobeko obwavu, olina okubalaga ebintu bwe bitambula, toyogera bwogezi, ebintu byonna olina obiteeka mu nkola. Twabawa ekyuma era baganda baffe abo omuwanguzi kaba kalulu tuteekawo wali ajja n'ateekamu tiketi ye. Omukulu yenna bazze n'anyoola ekyuma. Era mu mwaka oguwedde Hajjati Mariam Kasoma yakiwangula. Ku luna mwaka guno yabadde Hajjati Saidat Tamusuza. Jukira Hajjati Mariam Kasoma naye yabaddewo. Nendaba abawanguzi ababiri nga bali ku kituuti kye kimu. Kati ate oli Hajjati Mariam Kasoma yatandika dde okamula Butto wa Habati Sauda. Yatandika dde okamula Habati Sauda. Era kyekyampaliriza ne mu musomo gw'omwaka guno gwawedde wiiki eri ewedde. Ne mwegiriza okulima Habati Sauda. Hajjati Saidat Tamusuza tukukongratulatinga. Tumuyozaayoza eyawangudde ekyuma ekyo. Ekyuma ekyo agenda kuyiga okukola chocolate. Agenda kuyiga okugattako omutindo ku nsigo. Nga akolamu katugeze ensigo z'ebinyeebwa n'entungo ng'akolamu paste. Oba ekipooli, mwalya ku kipooli. Yasinga osanyuka ye omugenyi omukulu ku mukolo ogwo. Haji Dr. Twaha Kawasi. Yasanyuka nnyo kubanga ebbanga lyonna omanyi oyo Haji ye omumyuka wa Katikkiro asooka w'amaanyi nnyo mu Buganda government. Naye ebbanga lyonna yali anywa sukaali owa stevia. Naye nga tamanyi gy'ava. Era ku olwo lwe yasooka okumulaba. Ate ne kimusanyusa agenda okulaba ate nga n'abantu tubatonera ekyuma ekinaayamba okugatta omutindo ku stevia. N'akuba mu ngalo. Mumuwulireko mu ddoboozi lye. Ndabye abantu abali wakati mu kuyiiya
ebintu ebibasomeseddwa profesa wano. Profesa eka basooka ne bangoba ku sukaali ne muvaako kuba yatta kitanda. Ne baŋŋamba nnyo omubisi gw'enjuki, dokita omu n'aŋŋamba guveeko ne nguvaako. Ne bandeetera pawuda eggobe, ndirabye wali ng'olitunda Stavia. Bwe nnywa kati naye mbadde simanyi gy'ava, kati mulabye wali. Era omuvubuka abadde annyinnyonnyola mugambye nti natambudde n'akakebe kano nabadde Japan. Katono osigale ku kisaawe. Nga baŋŋamba nina enjaga. Ne bagamba eno si njaga. Ono sukaali awedde emirimu. Nga kalinga enjaga. Naye aŋŋambye nti kati ate wali akatonyezaamu ng'eki ettonde. Onze nja kugula akatonyezaamu akalinga amazzi. Naye kali wali bagamba neetisse enjaga. Abadde n'obasomesa nti muleete kyayi muteeke mulabe bw'anaawoomu. Kale mwebale nnyo mwebale ddala okusomesa abantu baffe bingi byendabye. Ebintu gye tubikola muzzukulu wa Kayiire nga bagirumisiza mannyo. Era mu kaseera ke kamu n'owekitiibwa Haji Mustafa Mutyaba, mukadde wange oyo mwagala nnyo. Omanyi bw'oba onoonya ebyafaayo bya Busiraamu mu Uganda, awandiise ebitabo bingi nnyo. Ebyafaayo bya Ssekabaka Muteesa II yabiwandiika ng'akatabo ke kentera okusoma, Discretion of My Kingdom, oba akalala bakayita Omuvubuka Agunjuse. Muwandiisi mulungi nnyo, era y'omu ku bakasitoma abasooka okungulako sukaali w'obutonde Stevia. Kolo lwe namulaba ne mutunera ekirabo ky'engatto. Engatto era lwaleero ze tugenda okwogerako, engatto ze Biotuna nenkimuwa naye. Omanye emmeme egaba yegaggawala, ate Katonda yagamba nti ogaggawale ogabire ne banno bayambe. Nze siri mukodo, buli kenfuna nkagabana nammwe bannayuganda. N'olwekyo owekitiibwa yawangulira engatto zino. Naye naawe osobola ozeegulira oba sinakindi okujja n'ozambalamu ne zikukola masaagi. Engatto zino ze bayita Biotuna. Ssebo owekitiibwa Deputy Katikkiro asooka, Ssebo Secretary General, mukwano gwange Profesa Nyanzi, mwenna abazze wano bannange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oweekitiibwa Katikkiro kyenjize, gwe tomanya nti olina bambega abakugoberera. Nze bulijjo ndowooza nti ndi bulungi, abantu bandaba nga ndi bulungi, naye mukama wange Profesa Nyanzi yanondoola nnyo. Ekikulu mbadde mulwadde w'amakulu emyaka 10 naye ekigambo kino kinkoleddwa mukama wange nkisiimye nnyo. Naye kansiimire ddala Profesa ono, omusajja omuvubuka aweereza eggwanga lino okusinga ffe abakadde. Era tumusaba mmwe abazze wano, si kyangu Profesa, abantu bano naliko mu buyinza, naye okubayita ne bawera bwe bati oba n'ekitone. Naye njagala Profesa ono tumuyambe, kubanga bangi abalina amagezi nga Profesa tebagatuwadde. Naye bw'aba agatuwadde, bannange tugaanirize. Eyanziza neyanzege, era nsuubira nja kuddayo ate mbuukebuuke mpereze Ssaabasajja nenyosegene. Biotuna y'engatto eyamba okutereeza amasannyalaze g'omubiri. Eyamba okutereeza amasannyalaze g'omubiri. Biotuna eno ya byafaayo nnyo, ng'Abalooma be basooka ogikozesa. Abalooma bayambalanga bavubanga ebyennyanja bye bayita ilu y'ensonzi. Ensonzi y'Abalooma oba Roman eel bagirinnyangako. Bwe bagirinnyangako amasannyalaze ago gabayitangamu, ebinywa bibadde bibaluma ne bitereera. Tuli ffenna ebinywa byonna ne bitereera. Era n'omusajja ali historical w'ebyafaayo gwe bayita Franklin Benjamin, musajja mu America, era gw'alina $, zo tunira ku $, akapapula ka $, ak'ekikumi yaliko. Oyo naye yakozesanga nnyo
system eno omanyi oyo yayiiya yagamba nti waliwo positive charge ne negative nga bwolaba amanda yayiiya battery era n'alaga nti eno side ya positive eno ya negative naye yakozesanga nnyo eno biotune okwetuninga musajja historical tabeerangako president wa America naye yakyasinza ebyafaayo mu America n'ebizimbe bye bamubbulamu bingi Benjamin Franklin era nga ye ne ku stamp yaabwe yaliko nnyo eya America. Kati omusajja oyo era ne tutunulira omusajja omulala gwe bayita Nikola Tesla. Nikola Tesla yayiya balubu wadde Thomas Edison yamala n'agyekwata mbu yagiyiya naye omusajja naye Tesla yayiya nnyo. Yatugamba nti omuntu ali electrical, omuntu alimu amasannyalaze era kyova olaba ng'okyali muto bakukwatako bw'oti amasannyalaze ne gakuyitamu n'obuukabuuka amasannyalaze mwegali ennyonyogeza ennyingi bakukwatako wena n'okankana ne bw'ogenda okula amasannyalaze gakendeera. Kati ki ekitambula? Kati okutereeza amasannyalaze kitambula okozesa biotune eno. Biotune eno eyamba nnyo abantu abakubiddwa stroke. Abantu bakuba stroke bambi n'asanyalala amasannyalaze ne gamuyitamu yenna n'aba nga takyatambula. Kati omuntu ng'oyo omuteekako eno biotuna omuteekako bambi n'atereera bulungi nnyo n'addamu n'atambula. Oteekako bw'oti erina bipaadi byayo n'engatto baziyita acupuncture points n'omuteekako omuteekako ku ngalo bambi ngalo oteeka side yonna. Omanyi amasannyalaze galina okubalansinga agali mu bwongo obwa left n'obwa right obwa kkono n'obwa ddyo. Kati n'oteekako n'otandika okumasaagi nga yina kompyuta yaayo ebeekontrolinga omuntu yenna n'aba nga atereera bulungi nnyo. Era kati eno biotune nga oyagala okumanya bwekola obuuzanga Michael Kisenyi mukwano gwange oyo ajja kubuulira bulungi nnyo.